Aya basa ye mukyalo oyo gwe bayita Betina Fassie Nassanga. Betina Fassie Nassanga abadde atubuzeebuzeeko okuva COVID esobola okuba ate nga abayitamu abayimbi basobodde okuba ate nga atandise okubanoonya ne tubalaba. Bwe yagirawo COVID bingi nnyo byasobola okuba ate nga bitambula. Omukyalo ono namufunyeeko naye y'omu ku bakyala abatuukira abagendako mu maaso ga Kabaka olw'oluyimba olwe bayita Bamuŋŋamba. Bayimbi bangi bayimbye naye tebatungako mu maaso ga baffe. Awo nno guba mukisa gwa njawulo nnyo omukyalo gwe bayita Betina Fassie. Nange mufunyeeko olunaku olwo tubuulire embeera nga bw'etambudde, music atambula atya, byonna sooka owulire emboozi eya Betina asooke tusumuliramu. Amannya yenze yennyini Betina Fassie. Oyina amaaso gambuza embibya, olina enviiri ez'ekigowa, oyambala beero botomu, bono ye Bamuŋŋamba. Ono ye Bamuŋŋamba, omutanda ye Bamuŋŋamba, tasosola mawanga wakisa. Uwi bamanya bulimba lw'abageye. Eyo yengeye bakola bati. Bwe nayimba Bamuŋŋamba temwamanya nti ndi muzzukulu wa wano, Betina Fassie nzenzuyo. Hey, bazzukulu ba Buganda, bazzukulu ba Kasujja, ddala abasiibuke Busujja, Kasokolindo Kasujja, waliyo n'akapya kansazeewo ko omulidde ye mukyalo we bamuyita Betina Fassie Nassanga. Omukyalo oli yatubuulidde COVID nga yasobodde okuba ate nga abayisa embeera ng'ebivu tebinaggulwawo, agamba tebyali byangu naye of course bamalirizaako era beebaza Mutonzi nti obulamu bukyaliwo. COVID by the way, sigenda kukkiriza nti atuyisizza bulungi. Kubanga of course bwe tokimanyi kutuula myaka ebiri nga tokola wabula ng'osabiriza busabiriza n'okubiro n'ompaayo omutwalo mpaayo ebbiri okitegeera. So obulamu badde bwakunyigiriza. Naye Mukama mulungi nti kati at least batutadde tusobola okuyiiyayo ku ttooke. Yes, naye nga tebibadde birungi wadde. Ye mukyalo oyo Betina. Wano nno watubulidde ndowooza mujjukira emboozi gye yaliko management y'abanafu aba Savam Music era nga bakubiza akayimba kabona mawanga Bamuŋŋamba bafuna obutakkaanya ne management gye yalimu era agamba akadde kano talina manager, talina kibiina kyalimu era yagala okuba ate nga omubuukinga agamba ye yakimala yekka. Olira bwagamba ate already nedda navaayo dda era kati endongo njikubanga nze manager nze neekolera buli kimu. Gwe promoter gwe byonna. N'essimu nze ngikwata. Era bw'onkubiro era eddoboozi eryange ly'ogenda okuwulira Betina Fassie. Yes. Atubuulidde mubuuzizzaako wano obuzibu bwali butya mu management. Byali bitya bulira gwe yagala okuyingira mu management n'ebibiina eby'enjawulo ekyamujjayo wulira ono. Of course nabwogera bwali buzibu bwakuba nti sikola ate nga mu ndagaano gye twali twasayininga yali yakuba nti nze nina okwesasulira ennyumba n'okweriisa naye ne kituuka omwaka mulamba nga tolina mulimu gw'obala ate nga of course rent yo tosobola landlord tosobola mugamba nti munaye ndi mu management akuleke oba tosobola kujja n'omugamba munaye yenze Betina Fassie yayimba Bamuŋŋamba akuleke ye aba ayagala ssente za rent kati n'otuuka time ne bakugoba mu nju n'oswala kati nga tosobola ng'omuntu omukulu alina obuvunaanyizibwa ng'olina okunoonya ekkubo eddala. Yes. Kwe kusalawo mu bulungi. Mu bulungi. Neevaayo kati nkola nzekka. Owulidde bye byonna ebyamujja mu Savam Music Betina Fassie Nassanga baakuba akayimba Bamuŋŋamba mubuuzizza ku nnyimba baamukkiriza ogenda nazo oba waliwo kale ze baakwatamu naye byaggwa. Nziyimba era Bamuŋŋamba muyimba olweyo olukadde nduyimba. Mpozi nalinayo kakyamisana kyaggulo ke basooka okunteera naye nawulira nti baakaddamu naye nze siyombera nnyimba kuba ndi muyimbi. Ennyimba empya COVID waggweredde nate olwo oluyimba lw'abageye ku ntikko nina akayimba akansazeewo then era ngenda nakutoa olulala very soon. Ye mukyalo Betina Fassie asanyudde ng'omuyimbi bakubbako oluyimba. Bw'obanga oli muyimbi gwe tokaanira luyimba yimba lulala. Omukyalo no mubuuzizza ku nsonga yalina project gye yafuna ey'abannaffe abageye ab'eddirenge ebamuwa ab'ekika kyenge ebamuwa okubayimbira oluyimba olw'ekika. Waliwo omuyimbi yalusookeramu sigenda mubagamba naye yeddirange naye yayimba ebintu nga tebikwatagana kwe kuleeta ono asobola okuyimba Betina Fassie naye ng'owengeeyo
ebyaddala project yajja buzi kuba baali bagiwadde muntu mulala eyeddira engeye naye ndowooza n'atasobola bajjirayo bo kye beetaaga kati mandi awo ne bankubira ne tukkaanya ne mbagamba nze ndi muyimbi nsobola odduyimba ate n'ekyokubiri nze ndi mukyala mudaama kati ate ndi mukazi osobola okubeeraawo nga n'omusajja akwanye munaye ng'osanga naye mugeyine nga sikirinaako ttabu kuyimbira. Omuwulidde Betina Fassie Nassanga mukyala mudaama nno gwe bawa oluyimba lw'abageyi ate n'alukuba bulungi nnyo wano nno kwe kumubuuza kituufu mukyala mudaama ate erinnya Nassanga angambye si byangu naye wulira we byali. Erinnya Nassanga walijja. Kati erinnya Nassanga nze nkulidde in fact taata wange bamuzaalidde mu Buganda. Awe Mukono. N'afiira mu Buganda. Nanzaalira mu Buganda, nkulidde mu Buganda, nsomedde mu Buganda. Kati nenzijanga n'abaana be tuli mu society bonna abasinga Baganda. Kati nga naffe kennyini nga bojja n'ogamba omuntu nti oli mudaama kati nga bakiwakana. Ya kati netubeera nga naffe tuli banjo. Erinnya n'olyetuuma. Saalyetuuma nkubuulira mazima. Kati oludaama taata wange ye yali ntuuma yemanyimu ebimu. Babuuzeeko abadaama mwe bali muno. Singa babaddemu ne mbalaba nako bannaye nandi kubyendu. Babuuzeeko abadaama bagambe muwala wammwe mwali. Bye biba biwanvu ye naye ngo. Kati babuuzeeko abadaama. Abadaama yoga internet bannange. Ebyo bimanyi kye bitegeeza. Biba bigamba yoga bende internet eradde ugamba otye yoba gye muli bulungi something like that kuba kubuuza. Awulidde omudaama omukyala Betina Fassie Nassanga angambye nti covid we yajjira ayina ddiiro ey'ogenda eranda n'essuubi gye riri budde bwonna ayinza okugirinnya. Byenneevuma mu covid like waliwo show gye nali nfunye nga yagenda London neesalibwamu kalinga eriko ssente nnyingi kati nga byonna bifudde. Almost nze kangamenti kukola kuba buli kimu music yatuula nga ne woba otaddeyo oluyimba tolina sente za promotion ne woba okoze ekineza video tozirina because watuuka time ng'osaba sente za kulya mmere ya leero na rent kati awo nga tolina bw'osobola ate kudda ku mulimu kati omulimu gwo gwagwa. Awulidde Betina Fassie Nassanga kati gwe alina omukolo olina kwanjula mbaga kivulu kyonna sooka okwate ennamba y'essimu ziizino kuba management yagivaamu eri ya savam yali yagenda kuyimba ate nga tebamuyimbisa nga ne ssente zibula ate beekwasa biki kati gwe ayinza okumuwa omulimu gwonna kuyimba mu mbeera yonna mumukwazizeeko mwana muwala ono omukyala omudaama ate nga yagala nnyo Oluganda. Omukyala aba mwagala contact ye yino kati waliwo eya Airtel eri 0708 53 5407 kanjiddemu 0708 53 5407 ali ku MTN 0773 590 512 bera banfuna bulungi gwa byemalira byonna mbimalanga netoli wa beeyi nze nedda tukkaanya omanye ebintu Abaganda bagamba gye baziregera kati wojja nyinza okukugamba nti ati munaye njagala akakadde naye gwe nojjanga olinawo akasente akasaamusaamu tekingana kujja nekkolera kubanga byonna byakuyambagana. Ndowooza biwulidde Betina Fassie Nassanga omukyala omudaama abadde beebuuza nti ate omukyala omudaama erinnya Nassanga alijjawa yeebazizza abawagizi n'abagamba nti ennyimba akyaleeta era yeetaaga buwagizi bwammwe. Kosi ye waaka ali mu kuba jjero limba si kolabo lwange single pirate ye yalukoze era tugenda kuba ndusumulula gye bujjako awo yabwako supporting engera bulijjo babadde nga bakola nembebaza n'okutugumiikiriza because bo balinze tubadde tetuleeta nnyimba naye nga bambi weebali so tweyanzizza by the way nakomyewo ku stage nabadde manti no abantu beerabira ne bagamba obonaani naye munange otuuka ne bakwaniriza bulungi nga bakyakumanyi so neyanza nnyo neyanzeege. Ye Betina Fassie Nassanga bwakutegeezezza gwayagala okuba ate ng'omufunako alina omukolo gwonna oyinza omuyisizaamu akasimu ennamba eri 0708 535 407 0708 535 407 ye mukyalo ne yakuba akayimba kana bakajjukira.